si ggwanga limu erimu amawanga bagamba 65 naye okugigabanya muyina gigabanya mu ngabana bwetyo. Tandikidde wano ku byobufuzi by'e Kenya. Gachagua agamba ye tebamutwala akiikirira Bakikuyu. Era gwe musango gwe gumu ku misango eminene gye bamuvunaana. Naye asomeddwa. Ye agamba bamugamba tandaza ko kifaananyi otulie eggwanga n'agamba nze ndi Mukikuyu. Ndi wano ku lwa Bakikuyu. Tombulira bira. Kakati ne mu ggwanga nga Uganda bwe kyalifaananye. Kenya teina njawulo ne South Africa era ndowooza Uganda weeri twetaaga okustadinga nnyo ebyatuuka ku South Africa mu 2022. Ndowooza muzimu programu zo zikalabalaba wali badde otuleeterako ku South Africa bwebonyebonye n'ebya census. 2022 we bakola census yaabwe baagigaana results ne baga nti ebivuddemu si bituufu okusinziira ku ffe bye tulaba mu mbeera eza bulijjo tebiteekeddwa kuba bituufu. Era ne baddayo ne baga tukoze tutya ddala mu butuufu bino si bituufu. Nga nano bakkiriza abakyoli si bebbo na wano wennyini exactly na wano twamaze dde okukkiriza nti ebyavuddemu si bituufu. Ye conclusion hiyo ye nkubuulire n'abakoze census yennyini bakkiriza nti ebyabakyoli bagenda bitereeza. Bagambye nti enamba yaabwe kale twakozeemu ensobi. Omanyi abaana be twaweerezaayo tebasoma bulungi, baana bamwe bakukyalo be babadde bakola omulimu. Oba kiri wano mu kugatta? Tekiri mu kugatta. Ng'ovugyeko ekyabakyoli n'abagisu okuba nti ennamba zaabwe bagambye nti zasse n'ez'abasiraamu okuba nti abalokole babayiseeko. Oyogedde ku kya 50% eky'abaana tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Seetaaga nagenda tewetaaga kuba statistician. Seetaaga kuba statistician. Ogamba nti 46 million ez'Abannayuganda 23 baana bato abataweza myaka 18. Tuliisa baliisa. Ekyo tekiriiyo ng'ate ogamba nti birth rate esse okuzaala kusse. Kuba libadde batugamba nti rate population growth ebadde erinnye kati yasse. Districts ezisinga zonna zasse okujjako regions zonna ezisinga zasse okujjako Buganda. Yogamba nti kale bagambye yavudde ku 5 n'ekitundu negenda ku 7 mu obukadde 3. Kakati 7 bwekityo. Kakati ekifaananyi kyofuna nti tekisoboka kuba nti ebitundu 50 ku buli 100 tugiddemu. Njagala kujjaawo nga sinaba tugiddemu. Nakubuuza wano ne kugamba nti bw'abanga electoral commission etugamba nti aba registered voter abali 2 million ate olwo 221 ku voters register twalina aba registered voter million meka 2. Kakati bwe tugenda 226 ajja kugaba abalonzi beeyongedde. Kati nsuubira electoral commission ng'emaliriza registration y'abalonzi nga tugenda mu kulonda kwa 226 tuyinza okuba 223. Ekitegeeza nti buli Munnayuganda omukulu yenna ali kwa register ajja kuba kwa register kubanga bagamba abakulu abaweze 18 okudda waggulu tuli 23 obukadde. Ate abagenda okubeera ku voters register nkukakasa Linde Electoral Commission byabaka manchogeredde wano olwaliro ajja kuba tuli 2 3 bwe zisukaawo tuba tuwandiisiza abaana abato tuba tuwandiisiza okusinziira ku census eno. So results zino teziteekeddwa ku bantu ntuufu tebakulimba. Kaka tulina okukola South Africa kye yakola. South Africa kye yakola yagamba nti zino tuzitwala estimates. Tetuzitwala nga population count. Titwabaza abantu. Ku estimates express zao kana ku census. Census buli muntu abalibwa. Buli muntu abalibwa. N'emyaka gye ne byalina mu nju na buli kimu. Biodata bamungi. Naye estimates nga bwe tubaddewo nti Kampala tugamba nti tusuubira nti mulimu miliyoni 4 emisana. Era bwe tusigadde toyinza kunga kati twabagamba Mukiiza nze bwe yajja mu office ewange ne bugamba Mukiiza twagala tumanye bulungi nnyo olwaleero mutubulire abantu bameka ababeera mu Kampala emisana nakati tuyina estimates bameka abasulamu batugamba nti results tolabaza census. Sisa census ze estimates kubanga batugambye nti bali kakadde kamwe 9,000 na luli bwe babadde abasulamu
ate batugamba population mu Kampala yeyongedde duli bawadde babala kale 1.5 bili 10 babala 1.5 naye wetutukidde wano bili abiri estimates zitulaga 1.8 1.9 census esobola okuvalidating estimate tekisoboka in most cases estimates ziba waggulu wa census yonna worldwide kinonyerezeeko mu demographic studies estimates zitera kube chovola bana wano bye basokoleta provisional results sebaga nti mu Buganda muri milioni 11 ne bagamba Kampala bojigattako erimu 1.9 meaning nti actually Buganda bajibala mu provisional results jojuzi ndoza mwezi gumu n'ekitundu oba ebiri ejakayitawo bagamba nti Buganda 11 million bogattako n'aba Kampala 1.9 oba okunukiriza milioni 14 kati za dropinze ziti okudda mu milioni 7 provisional results dayo zetegereza kakati bino tuli mu estimates era tebagamba banna Uganda nti twafunye census so tugende ne estimates nga tulinda census eddako myaka 10 South Africa bali bagenda okujidda mu 231 bagambye nti ebyo by'emyaka 10 tubisazeemu tujiddemu nga bukyali so naffe tutandikire wano of course tetuyinza jidda mu mwaka guno tekiri realistic oba myaka 2 oba 3 tumale okuva mu kulonda 2026 ekiddako immediately kuddamu kola census tebali bagitulamira titujja jidda mu 2034 ng'ebintu bisoba kati so tulina okujiddamu amangu ddala nga bwe kisoboka kubanga ebyakolebwa si bituufu ate era byeragirawo olubereberye njagala okukubira ku nsonga eno fe wano mu Kampala bagamba okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano ejjukira bulungi 10 ogwokutaano naye baatandika wonna nga bumashini tebukola day 1 nnaku z'omwezi 10 tebwakola 11 tebwakola 10 zaali Friday ne batandika Monday ngate ennaku 10 ze bataddewo abantu bano abakola census na buli kati abamu obuuma babubba yes ababala babubba abamu babulemera mu Kampala babagamba bajja bo emitwalo 5 gaabwe ne batagibawa babo babuwamba obubbi kasotwala ekitali kikyo bobanja towamba buwambi babubba era nabo bennyini bajja kubuuza mukiza waliwo laptop nyingi bu gadgets obwo bwe bataakomyawo bwe babba ekyo tejjo kubulira amazima mulimu abo abebaleeta kati bagamba KCCA yebe recruiting ne magombolola nawa nga bakola ne mu district center kakati anti obuzibu bwajjira mulimu be bagamba nti mugende ku portal mukola application abagoberera emitendera musabe nga muyita ku mutimbagano abo be basaba ate si be bawa abasaba ku mutimbagano sibe baweebwa wano mu Kampala bali mwana wani muganda wani mukwano gwani bana abewaffe mu kitongole buli omu yasikanga kutunga aleeta uwe omulodi obadde okubira statistics zino nga bwe ngambye teziyinza kubeera relied on olw'ensonga ezo zempadde njala okuwumba ku nsonga eno ga nti ffe twali twabagamba nti mulimu abantu baffe abatasobola kubalwa nga mu mbala eno eya bulijjo ey'okugenda ewaka tulina ababodaboda ng'akeera ku makya nnyo n'adda kiro nnyo agenda kiro actually adda kiro abatakisi bwe bali ab'obutale njagala ogende mu butale bwa Kampala wano wonna saawa 10 oledde nga akatale kaggule kumakya saawa 10 ez'okumakya ez'ekiro ate bavaayo era saawa 4-5 ez'ekiro yadde tulina market ordinance eteekawo essaawa ez'okuggula obutale kakati abo ne baga nti kale abasigadde waka banaatuwa information ewaka abamu baggalawo abalala alekawo housemaid ebintu tabimanyi bulungi tamanyi myaka housemaid anaamanya atya emyaka gya mukama we agigambe oba omwana ewaka gwe basanze abalala bali mu masomero kwegamba nge system bali mu kukola mechanism entuufu ekirala ekisembayo ku ekyo ekisinga okunnuma kazibwe nze mugambi wano nti bambala nababuuza bambala nga 10 ogwokutaano nababuuza era ne mukiiza namubuuza
mumbazenga ali mu Buganda oba bweru wa Buganda. Banga nti tuyina population ye Kampala ne ya Buganda. Kakati mbala milioni 7.3. Nzisiriko. Ne bakubuze gwanga lyo e Kampala gye bakuba. Yes. Gye bambalira bambuza eggwanga lyange. Naye mbuza abantu abali mu Buganda nga si Baganda. Nabo mwe bali. Kubanga eri census babuzanga ani tribe yo ne bambuza goli kinti ndi Muganda ne banteeka mu Buganda. Fine. Naye abatali mu Buganda abali mu Buganda nga si Baganda. Kati abantu abali mu Buganda be planningira kubanga Buganda emanya nti buli ali wano muntu wa Ssaabasajja Kabaka ali ku ttaka lya Kabaka. Kyovola baluli batugamba nti abali mu Buganda bali milioni 11. Kakati 7.5 bali banzo batoleddwako mu ndabayo bitwetaaga okubutegeera awo kikiddala ekituufu ekiri awo okitegeera. So embeera eyo etuleetedde obuzibu obungi then ne bana abasemba ekisembayo bana abebweru bagambye milioni mmeka sinazetegereza weziri awo bagambye milioni kuba 13. I think sinafuna statistics zikakasa bulungi tujja zikebera twetaaga tuzikebereza abali ebweru. Kakati njagala kumanya abali ebweru batuukayo buli omu gyali kubanga formula sagifunye bulungi. Babuuze na ali wano nti olinayo Muganda alinawo Muganda olina Muganda wali ebwe bibuzo byali bingi nnyo bakutiisa amaaso. Nzijukira nga bambuuza olinayo omuntu ali ebweru akuweereza sente akuweereza mirundi emeka. Kakati bwe basobola okusinziirawo okutegeera bameka abali ebweru bwe manga nze nagenda nga nze kennyini nze toyinaako wa Luganda yasigala kuno ekika ky'enkima kyonna. Tebabuuza buli wakika nti buli wakika kubanga kati ngamba ku famire ye kuli okumpi niyo ya kitaawo oba eyiyo nze famire yange n'abange tuli bweru mwena mwagenda nga tuli bweru sigamba bwe tuzaalibwa naye abange benzaala amaka gange gali bweru ndi Dubai ndi Jordan ndi Bungereza nga nze nagenda ndi eyo ne famire yange eno tewaliyo gwobuuza nti kubanga eno obuuza kati nze oyinza okubuuza abaana ba Haji Muhammadu Mirundi ye kitange yes nyinza okugabanya nayo Lugundi ne Gundi bagenda ebweru naye kati ngamba abaana ba Muhammadu Mirundi nga nyina Yidi Tamala ali Bungereza talina ogenda mubuuzaako wano nti wuuno ye ne famire ye bali eri tolaba ebizibu ebyo. So figures njagala tufune figures ezo jja zinonyereza akazibu ez'abantu abali ebweru kubanga twetaaga nnyo okumanya ekintu ekyo kijja tuyamba nnyo eggwanga lyaffe abantu abali dduse bali bameka abagamba nti Uganda ewanyi waawo ndiko njikooye ngenze